Tuggussa Enssonga. Nkuba bwetonya mulimu lweri bikula nensigala mu bbanga. Nekuba enkeera ne banyamba ne bajja ne balizaawo kubanga bwomanye ettundu baale bazimbisa buti waggulu tewabaawo kirikwata. Kati buli lwe kyenyenya bwe kityo omutima tegumbaamu. Kale kyenyenyezaako nga webase. Nga chairman ojjukira Kibuyaga wa juzi guwagamba nti antutte. N'emisumaali egimu awo yagisimbuddeyo. Siina bingi byennoonya era siina bingi byennwanira naye nnwana nange kubairangako nga ndiko wensula kasita nfuna n'ekyokulya ebisigadde Mukama Katonda y'amanyi era nyongera okubira omulanga abantu bange bannange wendi nkyali mulamu. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Don Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tiisa waliwo ezimu zena sevinze waliwo endala ezambuze nga nawe bw'omanyi obutalaba nga bagamba nti bagenda kunnoonya paka ku nsonda yansi era sijja kuwona. Eyasookera ddala yaŋŋamba nti otulabisizza, yayogera mu njogere y'akaakati nti otulabisizza tugenda kunoonya paka ne bw'oneekweka wa tujja kufuna kunze mujje mu nfune wendi. Ate kati munnange nkyatya ki? Sooka olaba obulamu bwendi mu mazima ddala omusajja eyali omugagga. Sooka olaba obulamu bwe nnyimiriddemu. Nali mugagga bifeekeera nkugambye. Era bw'otuuka mu Mubende n'obuuza nti omuloodi bampitanga ndi muloodi. Ne mu mipiira gy'ebika by'Abaganda nateekangamu ku ssente. Nkugambye nalinawo akasente kange nga neeyagala bulungi nnyo. Mu mipiira gy'amasaza buweekula nagiteekanga mu ssente era bw'ogenda kubamu ku batendesi abatendese buweekula basobola okubuulira nti awo yoyo omuloodi w'ekambuye yatuteekangamu ku ssente. Nalina nga ebyakasente namala nga ndi musajja loodi era nalabikanga bulungi nnyo nga neesiimisa nga ndi musajja wa ddembe ate nga ndi musajja ayamba abantu.
Otuuseeko. Nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okukusanga. Munnange weewano wendi. Oli. Weewano wendi owooluganda. Nsanyusa okusiŋŋaana. Akatumba bw'okalaba empwanyi ndowooza tebagirabangako efaanana bwetyo. Kati bazibagoberera mu mmotoka. Bazibagoberera mmotoka era gawayo ebbeeyi bwetyo. Kuba mpulidde nti ogidde mu kawundo. Bwe mpulidde nti kawundo. Kubanga mpulidde abapakins abo abapiki bagamba nti kawundo eraga weeno. Bwegize nti egenda wa muzibe. Bategedde batya nti nejja wano. Anti kati bwe bazze bagigoberera bagenza okulaba chairman ng'akola ki? Ng'awetamu. Ono atukulembeddeko ye chairman. Ye chairman w'ekitundu kino. Era yannyambako wano okumpa akamere mu buli kimu kyonna atera yannyamba. Era ne mu vidiyo yange gwe njagala ayogereremu. Kati nga nakubitunuliddeko munda muno n'olaba ekirimu essaawa zino tosobola kuyingiramu nga watunuulidde bwensula mwami SB4 aga Katonda mugulu nsaana ssaala nga tetugenda tubikkuliramu. Kakati chairman jangu onyambeko wano enkuba bw'etonnya mulimu lweribikkula n'ensigala mu bbanga neekuba enkeera ne banyamba ne bajja ne balizaawo kubanga bw'omanya ettundubaale bazimbisa buti waggulu tewabaawo kirikwata. Naye ebbugumu eririmu nebwenkoma wano sitawana kugendayo omala batukabera wano munda tunamalako nalyo nakasana kayinza obutuyisa bulungi wabweru naye wano munda anatugira bulungi. Kati kaliwo akatebe chairman nyambaako nkwatireko ku masimu gange gano tegatutaataganye. nowo omaze banga kingosulawo. Chairman bikkula endagaano ze nagulirako ze zijja okututegeeza nga gye maze nga nsulawo. Watojjukira ebbanga lyemazeewo munange mwami SB4 obwongo obwange kati okuva ku olw'ensula wano paka olwaleero luno era ndowooza owalabye wonne webale nnyo. Yes, bwe nagulawo bwe nti natandikirawo okwebakawo. So ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nga wetabasuubiza nti tujja kubanga tunoonyaako ku Salongo ate gyali byebigere bino tutindiza olugendo ne tuyita mu Kampala ne twesogga eno mu Bende ne tweyongerayo munda bageze no twagirira mayiro 2 naye amazima ziyinza okuba ziri mayiro 40 okuva mu Bende naye wano we tuli tetugenda for security purpose tetugenda kubuulira abantu wa we tuli. Simanyi oba masimu genfuna naye wagafunyeeko agantiisatiisa era lwa bugumu nnyo naye saaliza eno naye nagambye nti wekibanga Katonda yakitegeka nti nga masimu genfuna nti wekibanga Katonda yakitegeka bwekyo bwekirina okuba kangezeeko okuyambako muzeeyi ono kibeerewo naye nga amasimu gagenjawulo tutandise okugafuna nawe ogafuna ngafuna era nakafuna nnyo ezintiisatiisa waliwo ezimu ze nasevinze waliwo endala ezambuze nga nawe bw'omanyi obutalaba nga baŋŋamba nti bagenda kunnoonya paka ku nsonda ya nsiire sijja kuwona. Eyasookera ddala yali egamba eti eyasookera ddala yaŋŋamba nti otulabisizza yayogera mu njogera ey'akaakati nti otulabisizza tugenda kukunoonya
paka ne bwoneekweka wa tujja kufuna kunze mujje munfune wendi ate kati munnange nkyatyaki sooka olaba obulamu bwendi mu mazima ddala omusajja yali omugagga sooka olaba obulamu bwenyimiriddemu. Eyokubiri essimu era nayo yali eyogera ekintu kyekimu nga bagezaako okumbuuza wawenkola ki wawendi waliwo neyakava okunkubira mu ssaawa sinene nnyo ng'ayagala chairman w'ekyalo yeeyo abamulagirira wembandi bantuukeko agamu amasimu nagasevinze nafunye abantu ne bagasevinga nga lina ndowooza nga bbiri zokka ze zambuzeeko. tofunamu yadde okutya munnange ow'oluganda okutya kukusobola okubeerawo naye nze wendi kati tewakyali kyenziza kubanga sooka otunuulira obulamu bwendi ndaba wensula siina yadde ekyakwebikka siina yadde bwendi nagamba nti abantu b'okukyalo kuno ne bwobabuuza ayagadde yaleeta akamera akokukola ki akokulya naddala mwami chairman oyo yanyambye nnyo kubanga yeeye wano buli ku makyakerawo bukeezi olweggulo abeera wano mu biseera bye by'eddembe abeera wano kale bwentyo bwentambuza obulamu bwa wano. SB4 Media Tuggussa Enssonga simanyi lwaki program ya Salongo eno ate abantu baginterpretinze bulala. Program ya Salongo eno twagikola nga anoonya aba famire ye anoonya abaana be anoonya eŋŋanda ze wabula nga tazze kulwanira bya bugagga bye ebyagenda kubanga tetumanyi ababitwala oba bikyasobola okuzuuka naye ffe mukola programu eno era Salongo mu kujja okutuwa programu eno oba programu ye yali anoonya famire ye anoonya baŋŋanda ze era nga tukyali ku mulamwa titho abantu abamu balaye programu eno baginterpretinga mu birala era abantu bagipostinze oba oli awo ge masimu agatukubirwa naye twongera okujjukiza nti bangi abaagala okuvaayo naye tusooke tulemere okukyokubanga Salongo azuula famire ye abayagadde okuyamba ku muzeeyi bangi batusuubizza waliwo abatuweerezaayo ku buyambi kujja okulambula muzeeyi ono tulabe tugenda kikola tutya okumujja mu mbeera eno tulabe abatusobolerawo ku kasingo luumu abeere nga ate atambuza obulamu. SB4 Media Tuggussa Enssonga Airtel yetuteekamu akasente era Airtel tugamba nti duka bannambiro obeere nga weefuna tiketi yo okubeera nga ate weetaba mu Kabaka's birthday run ey'omulundi guno egenda okubeera mu nnaku z'omwezi nga 7 tuveeko mu bulango then tukomewo. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dol Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media Tuggussa Enssonga mukulike yate mu bulango tuyanziza okubeera nga te mutufollowinga n'okubeera nga te mutuzaamu amaanyi okulemera ku nsonga n'okugiggusa kyetwapatana okubeera nga tubatuusaako amawulire ge tukola gano tobeera tusanga amawulire nti ono yavumye gundi ate ono ayagala kuba gundi nedda kukyusa bulamu bw'abantu tuyine muzeeyi Salongo gyebavuddeko yatuwa programu ye era netubeera nga tugikutuusaako asinga baagiraba abamu ne beeyama abamu ne badonatinga twalina programu atesiko ey'okumuterawo kasingo luumu okulaba nga atandika okukyusa obulamu ono wetutuuse nga wetugamba wasula weyagula kapolitike n'akubawo ekitundubaali era wasula
tuzo okumulambulako. So Salongo wangi taata lubatuuka otye munange byankalubiriramu kubanga bw'omanyi okuva e Kampala okutuuka wano si byangu ate nga jjukira wano mu kyalo oyina okuteekamu kaboda naye kuno kuliko abatuuze beneegayirira naye nga makonza munaninda awo era natuuka ssaawa 7 ogw'ekiro natuuka wano ssaawa 7 ogw'ekiro nantuusa bulungi nnyo natuuka bulungi tewali buzibu lwakuba nti natuuka obudde bukoze eki obudde nga buyise nga nawe bw'olugendo lw'olulabye walako okuva wano n'awaali ettaka lyo waliwo distance ki kati ate bw'otuuka wali emubende mu ttawuni ate awaali ettaka lyange okwata ku luli olw'ekakumiro ng'alaga emadudu we waali ettaka lye baatugobako waliwo akatemerero wafunayo otya munnange olaba waliwo bano be bayita babulooka ye yajja mpalabanya nanga nti waliwo akantu eyo bakatunda sente ntono ate kakusaana nenzija munnange lwadde siina maaso naye omutima muli bwe bambuulira guwulira kati ate nenja nsinkana kyamaani w'ekyalo n'afuuka mukwano gwange era yannyambyeko okusobola okubeera n'obulamu buno bwe mundaba kubanga n'okujja kuno yeye yennyini okuva twatayokkayo puroguramu yo ng'oggyeko amasimu gano gafuna agakutiisatiisa wafunako ku masimu ag'obuvunaanyizibwa ku masimu ag'obuvunaanyizibwa nga abantu abali ebweru w'eggwanga nga banga nti mukole enteekateeka ey'okuzimba ffe weetuli amasimu nga ga buvunaanyizibwa abampeereza ekyokulya era kati sikyajula kyakulya abantu bampeereza ekyokulya mu butuufu bampagidde bampeereza ekyokulya naye nga abantu baganye okutandika okusonda ssente nga baga nti tutandike tukolere eddala omulimu wamu tulabike nti tukuzimbirawo ennyumba osobole okubaako wooteredde kati olwedde twali twateekawo puroguramu nga tugenda kutandika infact leero mbadde nzize nga manyi tuvana nga tuyeye matiriyo nga manyi nti oba abantu bakuwaayo munange abantu bampaayo naye nti engeri gye sisobola kulaba ssente simanyi nti ziri mmeka naye nga abantu bampaayoko naye nga buli omu agamba nkusindikidde zaakulya wabula obutonotono bwe ngenze nkuŋŋaanya nga baga nti mukolewo entegeka muteekewo we tugenda okusondera ssente tutandike okusonda ssente mutandike okuzimba esimu kati simanyi ziri ku simu naye nga waliwo ezimu ze najjeeko ze nina mu kaasi wabula simanyi muwendo kubanga mwabairomani twagize nampa mu nkukutu nze nenteeka mu nsawo nenvaayo tujafuna kyamaani atunga tulambulula buloka za kuno zammeka omusenyu kuba tesiko twalibadde tuvaano nga tumaze okugerako ebintu nga tusuka nga tuweyiwa omusenyu ne buloka abalaba banaatandikira so bangi bagadde okumanya bingi ebikwatako naye nga simanyi batubeera safe nakino kyetukola kuba ensi yatabuka mpulira ensi yo yatabuka nze nga bwe nkugambye nti mu nsi muno sikyayina kyentya era kyova olaba n'ennamba zange nzigaba 07 02 30 82 08 MTN eri 073 57 56 67 seekweka nze birungi Ivan Salongo. So tonawa kuwulizako ku bantu sinaba kufunayo simu yonna era buli simu ebeevuga njesunga nnyo nengamba mukama katonda nyambye katika kankoleki kakanfuna abantu bange naye sinnawulizaayo yadde muntu wannange wambula nebaza abooluganda kubanga bankubidde bansaasira era abamu ne baŋŋamba ti oba abantu bwe bakyabuze nze nja kukubeerera omuntu wo abalala ne baga nti nze nja kukubeerera muwala wo nze nja kukubeerera mutabani wo kale nebaza katonda nti abooluganda nga ggwe abampadde abooluganda nga mwamiki vibe ayimiridde wali abooluganda abampadde chairman wange wuuyo abooluganda abampadde siwuubala nga chairman wange waali wawulizako ku bantu abaali ku ttaka lyerimu lyebabagobako abo bankubidde bangi nga baga nti otuyambye ffe twali twalemererwa obwedda naye otuyambye kati kotukulembedde nakufa osanga tunaavaayo bangi nnyo abankubiddeko ku masimu abalala nga bagamba nti ekyo kokikoze ogenze kufa kubanga waliwo n'omwe yankubiddeko naŋŋamba nti ekyo birungi kokikoze
ofudde bagenda kukunoonya leero bagenda kukuttira ddala kubanga era naliko ne mubende ku ledi emu omwami n'akingamba nagamba nti kogezaako okweŋŋanga ebintu bino bakutta maaso neri ku luno bagenda kukunonera ddala yali ku lediyo pulezenta wa lediyo sijja kumwatuukiriza linnya naye yaŋŋamba nti ku luli bakutta maaso naye ku luno bagenda kukunonera ddala kakati nange nagumye omutima gwakalubye oba bannona be bamanyi kubanga nze sijja kubeera mu mbeera eno mwendi nfiire muno ng'abasobola okunnyamba we bali. Byabizibu. Ab'omukwano ab'eŋŋanda mundaba w'ensula we wano embeera gye ndimu tewoomya na kabululu. Ekyamazima nga bw'ondaba nnyinza n'okuba nga kati nnyingidde omwezi nga sinaabanga. Empale n'essaati nga bwe mundaba nnineemu. Sikyusa ninga bw'olaba eddiba ly'ente. Abooluganda mbasaba obuyambi bwammwe. Munteerewo wano akayumba nve mutundubaale lino kubanga olumu lijja kunkuba ekiro obudde bubuno bugenda mu bwankuba obudde bwatabuse. Munteerewo wano akatundubaale kange munteerewo akayumba nve mutundubaale nange nsobola okusulako ng'omuntu nsule nga seeraliikiridde kubanga ne wano weeraliikirira ogamba oba abatemu bannajja bankukunulemu mutundubaale ekiro oba kibuyaga yanajja ekiyumba akitwale kale byonna binsula ku mutima olumu n'ennyunguka amaziga n'enkaaba. So naffe waliwo abayitidde waffe era waliwo akasente katulinako era si kangi nnyo simanyi abantu twagala okwebaza bwenna abavuddeho n'otuwa waliwo yatuwaddeyo 2,000 waliwo abatuwaddeyo 5 waliwo omutwalo abatuwadde kyolinawo tweyanziza nnyo naye kati ntandikwa gye tuliko okulaba nga muzeeyo n'otumuterawo akayomba n'otumuterawo kasingulumu n'abeera nga atisiko abeerawo so tusaba gwe wenna yatuwadde tweyanziza nnyo mulimu abatusuubiza era tusaba abatusuubiza nga balinzaga nti kasamu n'atandika mujja tugamba kyetuzze kwe kutandika era tubadde twagala okuva wano tugenda kugaa ne chairman katumwesige atisiko tuve nga tumanye ebbeeyi ya seminti weeno buloka zeeno omusenyu gweno atisiko tulabe nga tuva wano nga tukoze enteekateeka yonna eba etandika okubeera nga tukuzimbirawo akayumba. So twasomeko mu comments ezimu nga abantu baali bakumanyi era mbu wali mugagga. Nali mugagga bifeekeera nkugambye era bw'otuuka mu mubende n'obuuza nti omuloodi bampitanga ndi muloodi ne mu mipiira gy'ebika by'Abaganda nateekangamu ku ssente nkugambye nalinawo akasente kange nga neeyagala bulungi nnyo. Newunyiza waliwo yakingambyeko nti wateekangamu mu mipiira gy'ebika. Mu mipiira gy'amasaza buweekula nagiteekangamu ssente era bw'ogenda kubamu ku batendesa abatendese buweekula basobola okubuulira nti awo yoyo omuloodi w'ekambuye yatuteekangamu ku ssente nalina nga ebyakasente namala nga ndi musajja loodi era nalabikanga bulungi nnyo nga neesiimisa nga ndi musajja wa ddembe ate nga ndi musajja ayamba abantu era nange wensabira abooluganda bannange munyambe embeera yino gye ndimu mugiraba ndi musajja muzibe ndi bwomu abantu bange tebannazuuka naye Mukama musaba bazuuke. Abooluganda nina essimu ezo ziri 2 070 2 30 82 MTN yali 073 57 56 67. Essimu ezo zonna ziri mumanya gange agabirungi Ivan. Simanyi chairman agala soka mwe ku simu ze tulabe sente mmeka zayinako naffe ze tulina sokera kweno tulabe sente mmeka zayinako naffe ze tulina tulabe nti oba tuvano nga tuso tuguzeeyo. Ekizibu kiri kimu nti nze sobola zikebera ebiramba nja kwetaaga omuntu anankeberera. Eno gye nina eno gye nina ya Airtel. Oyingira munde nkube ate ez'embuto annaye akatubagiro yego genda kukubirako mutundubaale lyange.
simu zazivuga tulabe sente meka abantu zabasindise kuba twateekako namba zo naye tuba twetaaga okukola follow up abantu baba bakubiddeko nga bakwadde akasente kyabajjukira nina abamu benzijjukirayo muna tusonyiwa enkuba etutaataaganyamu ne tujja kigumira eddoboozi linaavaayo bulungi enkuba ng'egenda tabuka tafaayo waliwo abantu abamu bajjukirayo abampaddeyo ku ssente mbajjukira nga mwami Isima mwami Kigundu mwami Kasirye mwami Lawrence enkuba yo engeri gye kibikuddwa wano tekijire ngambe muyaga tekiyingire tewali buzibu nsonyiwe bannange munsonyiwe mbadde mbagereza nti oba eyinza okibikula kati buli lwe kyenyenya bwe kityo omutima tegumbaamu kale kyenyenyezaako nga webase nga chairman ojjukira Kibuyaga wa juzi guwagamba nti antutte n'emisumaali egimu awo yagisimbuddeyo kati ekyo kineeraliikiriza abantu bangi webengedde akasente ku ssimu ayinza okuba tekuli bulungi watulabe emu kuleka simanyi omala owulira ku ssimu emu kuleka emitwalo 18 endala kuleka emitwalo 40 so simanyi naye nga zo zikyali ntono temanyi abantu baali balinze muvu yaffe okulaba nga tugenda kumuyamba tutya muzeeyo ono kuba ffe sofa tunayo emitwalo 5 nga mu 7 kyemanyi sente zino zisobola okutuyamba okutandika okuyiwa disituka omusenyu n'amabuloka chairman buloka zono zammeka buloka eno trip ya mitwalo 25 trip nga buloka mmeka buloka 10 buloka yammeka eri ku 2 ate abeeno nga baseera nnyo nga bumba bumba trip ya mitwalo 5 omusenyu kyayabise juzi anyway munatusonyiwa naye tugenda kubanga simanyi oba amaloboozi agenda kuvaayo bulungi naye nga tugenda kugenderawo simanyi inginiya Umaru enkuba etusazeeko ewa muzeeyi mu ttundubaale mwe tuli naye simanyi Umaru oba eddoboozi lino lifuna bulungi so chairman tugambe nti nno buloka mitwalo 25 omusenyu mitwalo 5 seminti ye weesatu wangi seminti weesatu kunaani muzimbi omuzimbi waali era ali awo bamuyita Venanti mwami Venanti ono gwe tulinayo ye chairman wa wano ye chairman wa kuno kyesimanyi chairman Salongo ono tetumumanyi tetumuliiko Luganda wabula naffe tuli abavubuka abaasoma omulimu ogw'amawulire oguyambako ku bantu so byonna bye tukola tuli mu kuyamba ate mu kuyamba akasente nga tekaliiwo bulungi mu mbeera eno so tusaba okunyigiriza okulaba nga muzeeyi ava mu mbeera eno mu ttundubaali lino lyasulamu okumuwa obulamu ate siko naye afune akayumba mwabeera mu mbeera eno tugenda kukusaba otuyambeko naye simanyi mu kutuyambako ogenda tuyambirawa mu byonna byonna muzeeyi sente zebajjayo ziringa mmeka era tulabe zange ze nakajjayo ze zino netundubaali ddyo mitwalo 3 gira emitwalo 3 so olowooza chairman bakuba nti enkuba etonnya naye
n'omuzimbi twalabadde naye naye simanyi omuzimbi ono obuzibu bwetufuna mu bazimbi b'omu byalo bwe tukolera emirimu gyaffe walaba nga muzze n'emmotoka balowooza ti muli bagagga n'agenda abaseera kale kyamaye tugenda kukwasa omulimu guno era tugenda kuba nga tufunye ennamba yo tugenda kukwasa omulimu guno oyogere n'omuzimbi nga oyogera ku ngeri y'okuyambagana ng'omutuuze w'oku kyalo tuleme okulowooza titulina ssente kuba olabula naffe abantu tuli mu kuyamba omuntu akuwaayo n'akuwaayo omutwalo n'akuwaayo ebbiri ne tukuŋŋaanyiriza okukuŋŋaanyiriza era okuweereza emitwalo 5 ffe waffe gye tulina kukuŋŋaanya nnyo kwerumya nti ofuna ezo ssente ate ne weewoleeza amafuta okujja okukolera muzeeyi sijja kulimba waliwo asobola okukuweereza sinaga nti kwatako ogenda oguleko amafuta kyalingawo naye kati nano sikyaliwo naye obala twerekeza ti nga olaba abavubuka nti ne ttiimu gye ndi nayo nemweteekamu amafuta ne mujja ne muyamba muzeeyi so mu nsonga eyo oba mu mbeera eyo tusaba omuzimbi yogere naye kuyambagana kugwa sseruganda tuyambe muzeeyi ono olowooza kazimbira nga mekaka single room naye nga nneneko nga yenkanakala era ngaetundu balino weeri soobera asobola okutujjako ngaakamu ekitundu era kabakandi nga single room nga bisenge bibiri just alaba nga tundu bali weriri just yeah tujjako ng'emitwalo nga 9 oba 8 ezo sente nyingi nga leba just kisinziira akayumba nga bwekenkana kisinziira nga bwebakaagala kati tugeze waliwo akakanaiba akali awo ako kasobola okugwera mu mitwalo nga 7 era 7 ako nga leba nga material waffe nga material ya era abaseera yembeera y'ekyalo ne wano era kati nze kubanga ebyokuzimba mbiraba ne batambula mbeera mbalaba nze buli kimu kyonna mba nkimanyi ngenda kukwasa omulimu esimu yo ngenda kugenda nayo oyogera kwogera naye kutuyamba buzibu nze nja kwogera naye atuyambe kubanga nze nange wendi wano nze n'omusajja nange namulaba nali simumanyi muleeta bulesi babulooka nga baze wano nabasanga nga baze kupima wano kapoloti nga bamuzigidde kapoloti wano kati bwe natuukawo nentuukawo ne bagamba gwe kyamaani w'ekitundu ne ngamba nti nze kyamaani ne bagamba tuleese omusajja ono mbwayagala kapoloti kano kati bwe baamala oggulawo era ono yanoonya mu kunoonya ate nagenda okulaba nga musajja muzibe kati nagenda bwe yamala okusasula ebisanyizo era nga bwobimanyi naleeta nemuteramu sitampu namala omuteramu sitampu neŋŋenda kati nabeera nga mpitawo nagenda okudda nasangawo tundubaali nimubuuza ate gwe ngaoli wano kati okola tya okubeerawo nagamba nze munaye ate kati siina bwendi naye nafunye akasente kange kano naye neŋŋamba kanoonye kapoloti kange wakiri nezimbira akange akayumba kati nange ndi wano naye siina kyakulya naye kati awo nange nenkwatibwa ekisa nenzirayo ewaka neŋŋamba omukyala nti waliwo omusajja aliwo bananga omusajja muzibe talina kyakulya era mukyala wange yafumbirawo mangu akamere n'akaleeta kati nagenda okulaba omusajja tewali muntu yenna gw'ayina tewali muntu nemubuuza abantu bonanga asirina bange era kati weyabadde waali wano mukyala wange nze siyinza kwebaza kubanga nsinga kwebaza mukyala wange era ne kati ankubidde mu ssaawa nga 6 eggulo yankubidde ssaawa 12 nangamba jangu onoone emmere eyidde ankubidde ne ssaawa nga 7 era nga tuli wano nangamba emmere eyidde jangu onoone emmere kubanga ekyo tekisangika mukyala wange gwe nsinga okwebaza kubanga yakoze ekyo kubanga bwamba ndi awo nankubira oli luddawo kyamaani omusajja asiirye enjala nenzija nemuleetera akamere n'alya bwamala okulya nenzizaayo ebintu kakati okuva eri ebbanga lyonna okuva lwe yatuuka wano kakati kuno kuliko kalumu kasobola osulamu kuba wano okuba kutandika tubali twagala kutandika lunaku lwankya lwekimizi bino tuba tugenda bimenyawo waliwo kalumu kosobola otwa najira nga asulamuko nga bwe tumuzimbira era ako tukanoona bunoonya tugenda kanoonya bunoonya taata onyakabanga mu mmere mutwalo guli gumu omwezi singa twategedde nti talina mufaliso ate sukwalizayo n'akafaliso n'abeera ne kabulangiti kuno olowooza naye kuba tuvuze mayiro nyingi okutuuka eno oza tusobola kugaba akafaliso ne bulangiti pozi kati nga tugenze Kasambya wali etawuni wano Kasambya nga kalumu tusobola okukafuna kalumu tujja kanoonya taata ngenda kugezaako nnyo ngenda kubiteekamu amaanyi nkanoonya basinga tusobola okukafuna leero
n'ava wano nagenda n'asula mu luumu eyo. Oluganda ekizibu kiri kimu nti kasente eri gye bayinza okunfunira kaluumu ate ekyokulya ono chairman wagenda mubeerera wala. Koze tutya? Chairman wagenda mubeerera wala era ne mukazi we akyogeddeko n'agamba singa banaakujja wano ne bakuteeka ewala ekyokulya onookola otya toofiire mu nnyumba enjala. tugenda gezaako tulabe oba mu baliraano wano tuyinza okufunawo kaluumu. Ofuna alawundi simanyi oba nono nayiba singa badde asobola omusuza. Tasobola naye ngenda gezaako kunoonya sayidi wano ndabe mu batuuze awo oba waliwo ayinza otuwaayo kaluumu. Wasinga tosobola okufunayo nga alawundi wano kuba naye tugenda kubanga tujja kyenkana buli lunaku okulambula omulimu. Naye era kyali tuwadde essanyu nti tujja ne tumusangawo wennyini tulaba omulimu ogutambula. Ono yajja kubeerawo naye nze nange ngenda kuteekako obuvunaanyizibwa mufunire kaluumu akali kumpi nange we naasobolanga okumuweereza ekyokulya. Tusabe. Tugenda kuva wano ng'ensonga zino tuzikozeeko andi tusaba bamukuume bulungi nga chairman. Embeera simanyi oba mukwatako ogenza obifuna obimanyaako. Ngenze mbifuna kati ate we bituukidde ngenze mbifuna kuba yaŋŋambako ebyo eby'abaana ate naye n'essimu nange nagifunye nagenze okulaba akatambi nga kaze ku simu yange nange simu njirina ennene kati nagenze okulaba ate akatambi era nga ensonga gye yanyumirizaako era nagenze okulaba nga byebyo byennyini bye yaŋŋamba byebyo byennyini. Kati Salongo lwakuba enkuba etutaataaganyiza semanyi enkuba etutaataaganyiza naye tugenda kwesiga chairman ku nsonga gye tuzza okukolako era tusaba ne chairman atwesige naye abeere omwesigwa. Enyongerero okuba omulanga eri abantu mwenna abandaba bannange mundaba ndowooza embeera gye ndimu bannange mugiraba nga bwe tumutadde mu kintu muno nja kugendanga ne chairman. Nze nange munesige nange siri musajja mubi era kuba kati ebbanga lyemulabiridde naalibadde nze sisobola kumulyaza amaanyi nedda sibo era ngenda kukola nange ngenda kutambula nammwe nange kirungi nange ate mutuuze wange nange ngenda kuteekako amaanyi kirabike nti akayumba kawedde. Kati kiri eri gwe ani chairman ne Salongo nti wonna sala zikozesebwa obubi omukisa mbangusi tusobola olemererwa. Kakati kyova olaba nti nejjuuza omukisa gwe bampa ogwaku leediyo ne bansondera akakadde kano ndowooza endagaano zirabyeko saakalya buli wabula embeera gye nali mumbi naye nagamba sijja kkalya naye nsobola okugulamu akataka kano we muzze. Kakati nsaba abooluganda mwenna abandaba munnyambe tujja kusobola okutetenkanya akayumba ako era luliba lumu tulibayita nga kawedde nga nakayingidde. Tukubanga tukalambula tukubanga tulambula omulimu ffe enkola yaffe watutandika project tuba tugirambula buli kaseera era abantu ababeera eyo mulimu abantu waliwo project zetwakolanga enamba zaffe bakyazina abantu kwe basindikanga ssente obanga tosobodde kwesiga muzeeyi kuba osobola okugamba nti mu system mulimu ziri nnamba osobola okukozesa ennamba zaffe zetwakolerangako project zaffe ziri ez'emabega tuzimbidde abantu amayumba bangi nnyo ng'oli eyo osobola okugamba kampiteewo era nga abantu abasinga we bayise ennamba zino ezaffe tusobola. Abantu b'ebweru babadde bakimbuuza nnyo ekyo ne baŋŋamba nti tuyina enkola eyaffe bulijjo gye tubadde tukolamu kwatagana ne mwami SB4 tulabe engeri gye tugenda okikolamu. Tusobola okuba nga tukozesa enkola bulijjo gye tukola tubeere nga tuzimbira muzeeyi ennyumba gy'asobola okubeera nga abeeramu. So chairman wagambe omusenyu gwa mmeka? Mutwalo 7. Wasoose 5 kate gulinnye? Guli 5. Nga gutuuse yamu. Anti kati engeri gye ndudde kati mu system kati naye era zezo se mutwalo 5. Ebintu biyogere bulungi kubanga tugenda kugwa kibalo. Munene tuswala. Nze wano kasi nze kambaka kubanga ngenda kuwa namba yange. Ne bano bennyini abasomba omusenyi n'ababulooka nze namba zaabwe nzirina. Ngenda kuva era kawungeezi ngenda bakubira bambulire musenyi gwa mmeka
bambulire gundi kyetutayagala kikino sooka obakubire kyetutayagala kikino ate nga tumaze okuva wano tumaze okubala bulungi nti 5,000 ate ogenda tukenda otugamba ate 10,000 sooka ofune essimu bakubireko kuba twagala bibeere birambulukufu tetwagala tutuuka ate eri mutugambe kirala ate tutuuka eri kibeere kirala tugamba 5,000 tuzzemu ate 7,000 twegamba twagala bintu nga birambulukufu tuleme kubuzaabuza bantu bali abaagala okutuyamba so abadde kyatugamba wali eri nti emipiira gy'amasaza batetekangamu akasente nateekangamu akasente era bw'obuuza ndi mulodiyani neyitanga omulodi w'ekambuye bajja kugamba nti abasinga obungi tebakimanyi nti gyendi era kino kyabadde kyamagera abamu okundabako abasinga obungi bamanyi nti baafa kubanga waliwo neyankubiddeko naŋŋamba nti ku mitimbagano waliwo eyataddeyo komenti nti yali amanyi nakola ki nti nafa naye mukama katonda mulungi nkyali mulamu naye abooluganda kyensaba mu nnyambe kubanga embeera gye ndimu mugirabye erinnya lya ndi mulodi okweyagalayagala ennyo wamu n'akasente n'okubeera ng'onyirira ssaawa yonna baali mpa buwi abantu batandikiriza mpola okuntuuma nti birungi omulodi w'ekambuye ndi mulodi wuuyo kale awo erinnya we lyava kubanga abooluganda mundaba wano wensula wansi ekijaketi ekyo nga bwe mukiraba waliwo eyakimpa kati kyekyokwebikka ekumpe weno nga bwe mugiraba bwekunta bwe ntyo bwe neefunya wabula mbigere olumu nsera nenteekamu buutusi kati eno waggulu nendyoka nfaafagana lwaki akasente ke bakuweereza twasoose n'ogulako artisiko bulanke anti munnange mbadde saagala kubalyazaamaanya mmwe kuba mbadde njagala mujje mulabe akasente kennina kyamani sooka bakubire ng'olyawo mulabe akasente kennina ate tulyoke tugattegatte kubanga ekisinga okunnuma muno ne bw'onooteekamu omufaliso mutundubaale bajja gubba ne bw'onooteekamu bulangiti bajja gutwala kati ekisinga obukulu kiri kimu kyakuteekawo kayumba oluvannyuma omufaliso gujje nga akayumba kamaze okukola ki nga mmanyi nti ebintu biri wanywevu mu mbeera eri ng'okyali mu mbeera ya ndi muloodi abantu bewajjanga oyambako waliwo beyakubirekokko waliwo omu eyankubiddekokko nga mujjukira bulungi nnyo omwami oyo yeyagulanga n'ente mu faamu yange bamuyita siimu owa bukyaze ennyama emubende yampeerezaayo 15,000 yampeereza 15,000 naŋŋamu naye nange siri bulungi naye kwatira awo tulabike nti tusondasonda tulabe ekyokukola mu mbeera bino byoyiseemu okuva wewakomawo mbeera eno embeera okuva luli wali mu life eri ey'obuloodi nakati embeera gy'olimu kyakuyiga kyofunyemu ate eno gye ndimu enkaabya maziga kubanga nkugambye nti kati essaawa eno obudde singa bubadde bwakiro nga temuliiwo omutima tegumbaamu kubamba mmanyi oba ettundubale ligenda kubambuka ligende ensigale mu bbanga oba waliwo abatemu abagenda okunnyingirira nga badde bantiisatiisa kale ebyo byonna bindeetedde okutya ku mutima wanye kaze tugenda okozesa omubuuze tripu ya mmeka ya buloka ya sente mmeka eyebbumba mitwalo 22 ziba buloka mmeka anti zibeerako buloka mmeka buloka 10 buloka ziri 10 22 ate bwe ziba ate omusenyu gwagwa mmeka 7,000 sabagambire 7,000 mugambe twagalayo asobola okuleeta leero osobola okuzifuna leero oba enkya tripu nnya tukaleetayo tripu emu eya buloka tripu 2 ez'omusenyu
anti olwaleero tubale twagala oleete trip emu ya buloka nolete neyo musenyu emu. Anti kyekyo nkitegeera. Za kuzimba. Za kuzimba mu nyumba. Wangi? Anti osooka oleeteko emu kubanga bano waliwo ababadde bagize nga baagala basonzeyo akasente ng'enkya baagala zisulewo nga zizze buloka trip emu n'ez'omusenyu 2. Tumanye nti omulimu gutandise, tuteekewo n'abanaasima omusingi, tuleete n'omufundi ajapime atandike okusima omusingi, kati enkya tumanye nti ekyo kiwedde. Tutandike okuzimba ku Mande. Kale ogenda kunkubirako kasesimu yange ogirina. Kale anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga nyongera okujjukiza Kabaka's birthday run egenda kubeera mu kuzomezinga 7 omwezi gwa 4 wale mu lubiri emmengo wetusimbula eyatera okugamba nti genda weefulire ate tiketi yo oba kiti yo ya mitwalo 2 osobola okubanga weetaba mu Kabaka's birthday run ey'omulundi guno, era nga omulundi guno omulamwa gwaffe gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ka myaka 2030 ginatuukira ng'akawuka kano tukasaanyizaawo mu ggwanga lyattu Uganda. Tuveeko mu bulango tukomewo tukyongera mu maaso n'emboozi ya Salongo. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1 The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by INM Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Don Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kulekeyo ate mu bulango bwaffe tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuze wa Salongo kumukyalirako dho nti mu kujja wano Mukama tubulesinze n'ekire ky'enkuba era nga wala tuli mu nnyumba ye mwali mwasula mwawangalira era nga omulamwa gwaffe ogutulesa olunaku olwaleero nga tutabasuubiza mu puroguramu yaffe eri eyaggwa okujja okulaba embeera gy'alimu n'okubeera nga tugikyusa era tugikyusizza tutya. Tugeze ogenda mu bulango nga tuli mu kwogera n'omukulu ow'omusenyu ne buloka agambye atya. Omukulu agambye trip ya mitwalo 25 omusenyu gwa mitwalo 7. Ne tunga nti agenda kwetayo trip emu eya buloka 10 n'omusenyu trips 2. Asanga sokoteza sente ezo kyama tugenda kwesiga sente tuzikuwe mu kuzikuwa tutandika omulimu. So nze kati nze ngenda kuwa enamba yange
essimu gye njagala okuba nti omuzimbi kuteesaganya na muzimbi mulabyeko wali mbadde ngenda muleeta wali wenyini awo wenzija essimu waali oba tumuleete twogereko naye namuleeta buloka 20 agambye 22 zabadde 3 ono ye muntu wange ne bwe mugamba sente ne bwenzimuwali ono ye mwesiga akatezo tusootinze bbiri ez'omusenyu neya bulooka emu kati muzeeyi aloza akayumba ka mutwalo akayumba kutwagala okufuna akayumba tulina kufuna akalumba akaliko olw'omuzibiri wakiri kagenda osula mukubanga otutandika okuzimba otagenda akayumba ngenda kanoonya taata kati bwokanoonya tusasulayo emyezi 2 mitwalo 2 awo ki ekibulayo so kati akafaliso nze bagenda kumpa sente wano ngende kaleete wali kasambye tufunayo akafaliso nga si ka bbeeyi nga si ya bbeeyi kuba kyemmanyi bwe tunamala okuzimba tuyinza okufuna bintu ate ya oza kameka yikinya eyinza okubanga mu sente nga mitwalo nga 2.5 olimbi kabanga mitwalo nga 8 bwekiri kubanga nze juzi nalamuzaako ku yinki 6 nga gwa mitwalo 11 kati yinki 4 ayinza okuba mitwalo nga 8 9 awo kankwa mitwalo 10 oguleko bulangiti n'akafaliso amafuta mutwala waawo kagendo bwekali amafuta nanti ku bodolo zanga gammeka zawule yawule bulungi tezikusumbua zino za mufaliso kati ebisigadde simu gye nsuubira okufuna enkya seminti era sente zo nze seminti njamuleetanga nze neyamye okumuleetanga kubanga ali kumpi we 3 tusooke tuyiwe matiriyo nze seminti nebondeka wano nga bagize wano abazimbi nga bamaze okwetereza ngenda nendeeta jakunkubira essimu sente neziba zi ku mobile money ngenda wali ku mobile money nenyiga pin nogira nonyiga pin nonzijako sente nendeeta wano tusooke na kino netukwataganya ensonga kana kino kati ofunayo akafaliso ne bulangiti omufunayo n'akayumba musasula emyezi 2 kyemanya otunaba tutandisa nnyumba eno kinene ennyumba ezo kumajja kubiwedde naye tomanya tukole emyezi 2 musasula emyezi 2 kazi ongambye mbu omuzimbi simuleeta mbadde nyisaba omuzimbi ono naye ajje twogere naye wano obuzibu bwe tufuna mu bazimbi beeno mu bantu beeno nti watulaba bwe tuti abalowooza abantu abasinga balina mentality nti abo balina sente nyingi abo abazungu bebabasindise ekiki naye omuzimbi mutesa in fact gama muzeeyi abayogera naye nawe yogere naye nga kyamanda muntu wamu mumwegayirire kuno kuyambagana tewaliwo sente tetwagala tuzimbe ennyumba etuke koloplate etuleme kituufu nyumba tutuuke ng'ate sente z'amabaati nga teziri kuyambagana agere ku sente ensaamusaamu lumwemu asobola n'ogizimba mitwalo nga 2 kyemmanyi tujja kwogera naye tujja kuteesaganya naye twagala tuzimba ennyumba tusimbeko n'akatooyi kagamba ate azimbe gundi nga ngazimu lwomuŋŋangazi anti kyetubadde tubala ono twali tubaze nga akayumba balina kateeka munda tooyi kubanga ono oba tasobola kufuluma ennyumba gye twali tubaze yali ya roomwezi
eddiiro ebisenge bibiri naye ng'ekisenge ekimu kirimu ekinaabiro ne kakabuyonjo kali ak'omulembe ak'okukola ki eyo y'ennyumba gye twali tubaze naye yali eggwera mu miliyoni 14. Eyo nnene tujja kusobola. Tokiraba kati ekyo kyali kinene. Kijja kusoboka kuzimbayo olw'omwe kale oba kale ng'akaluma akalala nga mwe muli ekinabiro netto nga bulumu buli bubiri. Kati gwe tugenda nze ne sente nzirina wano gwe enkya gwe baagala kye baagala kimu ebintu ebyo materials zisule nga zituuse ku site. Nze kyemmanyi lumu emu ekumala tugenda kwogerera kumala eyabadde nga lumu eyokubiri basime ttooyi mukusima ttooyi no basooka bazimbe lumu emu naye ŋŋangazi simanyi muzimbe yabimanyi naye kale etundubaali nga wali tuli muno tundubaali bongezeemukku kyama kasooka ve ku ssimu tundubaali lino nze nagamba oli yali era oyo yennyini gwe bagenda okuyita omuzimbi gwe nagamba okulimpimira twali twagala kulikola fuuti 10 ku 10 naye nga bw'omanyi era ebyettundubaali era terivaayo buki terivaayo bulungi kati ekitegeeza wali akalumu tukole 12 ku 10 oba 12 ku 12 12 ku 10 lumu 12 ku 10. Okay, kati tukateekako kalumu ak'okubiri oba so tutwalako kamu era naffe tugenda kubeerawo so tutwale kalumu ako kamu tulabe kubanga waliwo abamu abankubiddeko nga mwami Isima mu USA bw'oba ompulira yagambye nti oyo ye mwetegefu waali. Waliwo n'omwami Kasirye yankubiddeko n'angamba nti naye mwetegefu waali. Nze obugagga nali nabukola nakukkiriza era ne kanakataka nakagula lwakukkiriza. Nze nzikiriza nnyo nti Katonda asobola okumpisaawo. Abooluganda mwenna abandaba mwenna ensi yonna bannange nsaba munnyambe munkwatireko. Sijja kulya ssente yadde 10 nga bwe mundaba era balireeta ebifaananyi nga nnyingidde ennyumba nga bwe ntyo bwe nfaanana. Nze saagala gula saati nga siina wensula, saagala gula mpale nga siina wensula, saagala gula ngatto nga siina wensula. Abooluganda munnyambe. Ebintu bino era nga sijja kola nti puroguramu yo bagitaddemu ebyobufuzi era webalaba ku comments eziriko abantu abaze bapostinga puroguramu eyo bagitufudde into politics. Nebwesanga nti ate ffe emirimu gyaffe gye tukola tetwagala nnyo okuteekamu byabufuzi mu mirimu gyaffe. Oba okitegeera nange nga bwondaba mu mbeera eno ffe tukabira abantu banaku bannaffe abali eyo era weesanga nga abantu abatuweereza akaseto era kuweerezayo omutwalo ono naganya kugulayo akasawo ka seminti oba naganya mutandika okuzimba nze ŋŋamba nja kukuwayo trip y'omusenyu naye nga gwewaga nti olina okukkiriza katusabe era katabo simanyi bwe twali tukwata puroguramu eri waŋŋamba nti tusabe Katonda agiwa omukisa. Ekyamazima Katonda agiwadde omukisa etambudde naye kati ne kino musobola kinkolera. Abooluganda musobola kino kinkolera. Nina okukkiriza muli mutima nti musobola kinkolera. Tusaba obuyambi bwonna gwali eyo ku nsonga ya Salongo eno tuyita balina byabufuzi programu ya Salongo eno abagifudde into politics. Tusaba mutuyambe ku nsonga eyo. Yes mwa commentinze mwa postinze naye ye mumuyambiddewa sigamba nti twatatikinga omuntu yenna nayafuzi yenna naye twagifudde into politics naye tumuyambeko. Yes mulaba ebyamutuusibwako tubivumirira andi tuliwo okubalwanirira twagala change naye kati abantu nga bano yalibadde nga example omuntu avuddeyo n'abalaga ebyamutuukako nga tatidde namwe nga mumirabako ebirabwako so tumuyambe mu mbeera eno atikuna yafune wabeera otuwayo akakaddaali eyo otuwayo 50,000 oba 10,000 oba gyonna zonna netugattiriza so tusaba abatandise okututiisatiisa n'okumutiisatiisa puroguramu gye twakola tetwalumbako muntu n'omu tetwalumbako yanyumya experience ye andi bingi byatanyumya oba oli awo byetwaleka ku lw'okutuviiramu obuzibu bingi byetwaleka twafunyeko ofiisi ezimu
waliwo balooya abamu baagala kukwatagana naye bakulwanirirako bana tubaaniriza mu mbeera bwetu naye kasito bangozze nga bambe simutuusaako buzibu tetwagala tojje ngazze okuyamba naye nga atozze nga wena byoyagala gwe nga gwe kwetuusaako tetwagala te Salongo atwekukkole tetwagala Salongo tetwonoona obulamu bwe yesi bwayonooneka dda so tusaba ojje ng'oli mulambulukufu okuba kujja ng'ozze kumuyambako ojje ng'ozze kumuyambako obala si kujja nga yofudde omuyambi ate ng'olina by'okuggusa so ensonga eyo nayo tugitegeere bulungi ku SB4 Media Tuggussa Enssonga Salongo tweyanze okukukyalirako taata nga otugambye kati simanyi chairman akayumba akanoonya akakopangisa obeere ng'ogira obeeramu birimu challenge abooluganda nze mbabuulira ndi musajja mugumu era wentudde ndi musajja mugumu manyi siina bingi byennoonya era siina bingi byennwanira naye nnwana nange kubeerangako nga ndiko wensula kasita nfuna n'ekyokulya ebisigadde Mukama Katonda yamanyi era nnyongera okkubira omulanga abantu bange bannange wendi nkyali mulamu enamba z'essimu nzisomye wendi nkyali mulamu bannange abantu bange oba mumpulira n'alongo wange leeta ku baana bange mbalabeko abaganda bange mujje bannange nkyali mulamu bannange munoonyeeko nammwe abooluganda bankubira essimu bannange munansonyiwa sijja kulagirira muntu wendi kubanga embeera yagayegaya amasimu mangi agankubirwa nga gantiisatiisa bangamba tujja kunoonya bangamba watulabisizza bangamba oluguddemu kale byonna nsaba Mukama Katonda yamanyi naye namba zange zeezo 070 2 30 82 08 MTN eri 0 7 3 5 6 esente tuzikulekere ngenda ziteresa ngenda ziwa birungi sente obuze butalaba kera zikuuma atya ajja zikuuma siraba naye nsobola zino zenina ngenda zisigaza tomanya ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tunaddira simanyi tunaddira tujja kulaba ate kye tuba tukola katusuubire nti onoozikuuma n'amasimu go onoogakuuma era nagakuumye kuba kati wagakuumye kuba abantu b'okutya bale tebamanyi kigenda mu maaso batulabe tuzze bayinza okuweza nti ofunye ssente kola tekuli babbi tebasobola kubulya ate ebyekyalo bakuyingira nga bamanyi nti era nze leero twagala chairman leero okuva wano saawa 2-3 era waliwo era guno navudde wano neŋŋamba katusabe Katonda obudde buke ono n'asooka ne atyamu ne mugamba aguma kubanga kati era nga bw'ogambye nti abantu balaba embeera eriwo naye era abantu tugenda kwongera okubakakasa nti talina ssente kiriwo kiti chairman leero mbadde nsaba aleme essula wano ssente zenkwadde muyiiyizemu ka blanket nako afune wasula ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tumanyi waliwo enkola ya Airtel oba MTN nti olunaku waliwo ssente emirundi gye basindikako ssente kwe gikoma naddala Airtel ekyo ekikola nesibawo abateekako neziba nga tezikyakola ki tujja kubanga wabanga tuuse ku limiti ugeza ku simu ya MTN wabanga tuuse ku limiti simu zaffe abazenga mukolekana naffe simu zaffe kweziri mutwesige project eno tugigguse programu eno si ya byabufuzi tewali bwe tulumbye tusaba mututegeere bulungi tuze kutereza bulamu bwa Salongo ebyamutukako byamutuusibwako olugero olwo yalunyumiza ku katini bingi byatanyumiza tusaba mututegeere bulungi ze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tujja kubanga tudda ate olundi tulabe enteekateeka w'enaaba ebeera naye nga Airtel eyongera okujjukiza Kabaka's birthday run ey'omwaka guno yakubeera ennaku z'omwezi nga 7 ennaku z'omwezi nga 7 mwezi gwa 4 wali mu Lubiri Mmengo wetusimbula nga bulijjo mitwalo 2 nga bafunira tiketi yo oba kiti yo nga ate wojja weetaba mu misinde gino ejja Ssaabasajja mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka tiketi osobola okuzifuna wali ku New Tax Park mu busabe ssente eri ku New Tax Park oba ku Urban Center nayo osobola okufunawo tiketi yo oba wali ku Lom Street nawo osobola okubanga ofunawo tiketi yo ekusobozesa okuba nga weetaba mu misinde gino oba agenda ku simu yo nyiga kamunyenye 85
obeere nga selectingawo number 5 ojja kubeera nga ate wefuna tiketi okubeera nga weetaba mu misinde gino. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, mbeere bulungi, mweraba. Emiri mujengalo n'okufuboko moyo amaziga gajenyo emisana n'ekiro byonna tebijjawo bibi kwewekamu emiri mujengalo n'okufuboko moyo amaziga. Annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dol Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.